الصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Edakiika zigenda mu 33 eziise ku ssaawa 3 ez'ekiro olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwa Jumada al-Awwal omwaka 2038 hijiriya. Programu yaffe y'ekiro ky'olwaliro tutandise ne suratu al-Mursalat okuva ewa Sheikh Abubakar Shatiri yatugwiddewo programu eno nga adasoma suratu al-Mursalat mutuuze wa Jidda mu ggwanga lya Saudi Arabia, omubazi w'ebitabo yaguddewo programu yaffe. Nze Imam Kyeno ono mu studios nga nina Sheikh Nuh Othman Kibuka yagenda otutwalamu lunaku olwaliro. Jjukira tutambulira mu nsobi ezibeera mu Salomo, mu Wuzu, Kwazina, Kukima. Oluusi ezimu tubanga abaziraba nga tulaba ng'eziri mayina ate nga ziri meja. Kale nno gwe mulamwa gwaffe biidhnihi tabaraka wa taala mwe tutambulira. Naam Sheikh. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah nga tumaze okumutendereza n'okumusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butereevu tugenda ku mulamwa ogw'omusomo nga kwe kugolola ensobi mu ssola, wuzu ne we tusalira. Emirundi ebiri eja Alhamis oba olwokuna olw'emirundi ebiri tubadde twetooloolera ku Kwazina n'okukima n'ensobi ezirimu. Olwaleero insha Allah taala tugenda kukukomekkereza tutunuleko ate mu nsobi ezikolebwa mu salatu layl n'ebirala bye tuyinza okuyigamu. Mu hadithi yava ku sahabi radiyallahu anhu ayitibwa Abdullah ibn Zaid. Sahabi oyo Allah kwe yayisiza okwazina mu umma eno, okwazina okutula ali kwaku. Allah tikite yakuyisa mu malaika Jibril alayhi salam ekuleeta eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'olumu obubaka bwe bwabanga, era teyakuyisa mu ndooto kuba nabbi ba Allah sallallahu alayhim wasallam nabo baafunanga obubaka mu ndooto ne mu makubo amalala nga bwe gamanyiddwa. N'ekinyagadde okugamba okwazinako Allah tabaraka wa taala yakuyisa mu sahabi ayitibwa Abdullah ibn Zaid. Hadisi eyo ngenda gireeta ne waliwo tujja okujja ekyokuyiga nga sunna oluvannyuma lw'okwazina nga tugenda okukima insha Allah nayo tutise mu nkola olw'ensonga nti bangi tetugirabuukirira oba tetugimanyi. Amakulu ng'obutakikola eba nsobi. Kakibe nti kya sunna tekitta kwazina, naye twagamba nti kyonna ekirekeddwa mu bikolwa by'okusinza Allah nga kyakyeyagalire kikendeeza ku mpeera y'omulimu ogwo, ate nga twagala nnyo emirimu tugifunemu musera. Sahaba ayitibwa Abdullah ibn Zaid agamba lamma amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam binnaqusi yu'mal, omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yalagira basahaba bakole ekide makulu liyudraba bihi linnas, kikubibwe abantu lijama'i ssala olw'okuŋŋaana okusaala bw'ati okuba bwe yali abalagidde. Benne mukoleyo ekide tukikube abantu bakuŋŋaane nga bagenda okusaala. Kati sahabi yo n'agamba nti bwe yakiragira kiraga nti yakiragira misana. Netwafa bi wa ana naim, nali neebase. Tafa bi wa ana naim rajulun, omusajja najja nampitako yahmilu naqusan fi yadi, ng'akutte ekide mu mukono gwe. Eyo nno etekwa kubanga yali malayika ya Allah. Fakultu ya Abdullah, tusalimna abuuza
nti wange omuddu wa Allah. Sahabi ono yabuuza omusajja oyo, manyi bw'oba oloota olumu tomanya nti ndi mu ndooto. Kati agamba nti owange muddu wa Allah, atabi'u naqusa, otunda ekide. Makulu naye ng'akisika nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugambye okukikola. Qala wama tasna'u bihi, omusajja ono n'ambuuza nti ogenda kikoza ki? Faqultu, ne mugamba, ono sahaba yayogera, nad'u bihi ila as-salat, tugenda kyeyambisa kukola abantu bajja okusaala. Qala omusajja oyo n'aŋŋamba nti afala adulluka ala ma huwa khairun laka min dhalik, nkulagirireyo ekisinga obulungi okusinga ku ekyo ekide. Faqultu lahu bala, nemugamba ddala kituufu kindagirire. Faqala okutusale yaŋŋamba nti taqul, ogamba Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, okwazinanga bwe kuli mpaka gye kukoma. Naye wenjagadde wano ng'amaliriza nti la ilaha illa Allah. Sahaba agamba radiyallahu anhu, thumma oluvannyuma istaakhara anni ghayra ba'idin, omusajja oyo yanneesamba katono naddako emabega, naye gye yadda tiwaali wala nnyo. Thumma qaala, bwe yamala n'aŋŋamba nti wataqulu idha qumta as-sala, ate bw'oba ogenda okukima esswala. Okukima esswala kwe kumanyiddwa, okukima esswala. Bw'oba ogenda okukima esswala gamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, paka gye kukoma. Ekyokuyiga tujja kiddira. Naye agamba falamma asbahtu, bwe bwakya ku makya, ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nagenda eri omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aytu, nimubulira bye nalabye mu ndooto. Faqala, okutusali yaŋŋamba, innaha la ru'ya haqqin, eyo nno endooto ntuufu ya mazima insha Allah. Faqum ma'a Bilalin fa alqi alayhi ma ra'ayta, yimirira gimuka ogende wa Bilal omusomere mu biwalabye mu ndooto. Falyu'adhin bihi, abyazinyise, fa innahu anda sawta minka, yakusinga ku ddoboozi eddungi. Faqumtu ma'a Bilal, tusali nagende wa Bilal. Faja'altu ulqihi alayhi, nentandika bye nalabye okubanga mbimuyitiramu. Wa yu'adhinu bihi, era n'abyaziinisa. Qal, sahabu n'agamba nti fasami'a dhalika Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, musibire wa nabbi w'okubiri radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, yawulira Bilali ng'ayaziina wa huwa fi baytihi, ng'ali awakaawe. Fakharaja yajurru ridaahu, n'afuluma awakaawe ng'ajja awalula egganduula ye. Wayaqul, bwe yatuuka awali nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam, walladhi ba'athaka bilhaqq, ndayiro oyo Allah eyakutuma n'eddiini ey'amazima ya Rasulallah, laqad ra'aytu mithla alladhi ra'a, nange nalabidde ddala ebyo byennyini ono bye yalabye mu ndooto. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, walillahi alhamd, ombaka kwegamba nti Allah, ombaka kwegamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah alina amatendo amalungi era amajjuvu. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud era ntuufu. Mwana watu hadithi eno Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala teyagireeta mu kitabo kye Sahih al-Bukhari. Era ng'emabega twakisinyaako nti Imam Bukhari teyaleetayo mu kitabo kye hadithi yonna ekwata ku butya bwe baaziina. Era ndowooza twafunamu ekyokuyiga nti bannange ekitabo kya Imam Bukhari ng'otadde ku bbali ekigamba nti hadithi zirimu generally, oba okutwalirawo bamanyi bagamba nti zirimu zonna ntuufu generally, naye si kituufu kugamba nti hadithi z'omubaka zonna sallallahu alaihi wasallam zakuŋŋaanira mu kitabo ekyo. Kubanga singa ekyo oli kyokka kyasoma, kitegeeza tajja kwaziina, kubanga okwaziina tetukukola ki? Tekulimu. Kyokka ekirimu ye hadithi gye yaleetanga nabbi sallallahu alaihi wasallam, yalagira tarbi'ul adhan, bwe tuba twaziina tukozesa ebigambo bina, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa tathniyatul iqama, n'okukima okozesa ebigambo bibiri. Naye ogamba nti yakuleeta butya bwe twaziina, tekulimu.
ngera bwolaba okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam salatul janaiza okusaalira jeneza teyakuleetamu era birali Bukhari teyakuleetamu era olwo baganda baffe bo babasaalira jeneza tebasaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam bagamba Bukhari ne Muslimu tebabissa mu kitabo kyabwe kati Yesu salatu janaza yagambye etambule eti kati bo batuukawo basirika busirisi ayo Bukhari agamba atya ye Bukhari hadithi y'okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagireeta nga tusaalira omufu makulu erimu n'okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam wabula edduwa nabbi ze yakozesanga sallallahu alaihi wasallam kusaalira omufu yazireeta naye ogamba nti ejjaki osooke kusoma al-Fatiha bw'omala osaalire nabbi sallallahu alaihi wasallam osaalire omufu weesabire ye teyagireeta ate kale eyo tujja kuba tugenze ku nsonga ndala naye almuhimu kubadde kwagala kulaga nti bannange hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam tezaakuŋŋaanira mu Bukhari mukka era tezaakuŋŋaanira mu kitabo kya Imam Muslim bitabo bya hadithi bingi bisukka n'amakumi 40 ebya hadithi muli hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwetudda ku mulamwa sahabi yon Abdullah ibn Zaid agambye nti bwe yamala okwaziina n'ayogera ekigambo ekisembayo nti la ilaha illa Allah istaakhara anni ghayra ba'idin yaddako emabega okuva wennali naye akabanga kaali katono bwe yamala n'aŋŋamba nti wataqul idha qumta lis-salah ne bwoti bw'ogambanga ng'ogenda okukima esswala nampa ebigambo ebyo kakati nga kirina okwebuuzibwa ako ke yakola kaalina akakwate n'okugamba nti omuntu bw'abanga agenda okukima esswala addako emabega oba ekyali amur nga mutuufu kyamugwikirizo siga nti kyaliko design nti kipange nti yeekanga bwekanzigaze mabega ekituufu abamanyi bakitunuulira tusale bagamba nti sunna eyo weeri mu kitabo ekiyitibwa Tamamul Minna fi ta'liq ala fiqh sunna ekitabo ekyo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hadithi eyo mwana wattu yagireetamu mu kitabo ekyo Tamamul Minna bwe yamala okugireeta yaleeta ne hadithi eno gye tuva okusoma yagireeta mu kitabo ekyo bwe yamala n'agamba nti thumma stakhara ghayra ba'idin nti ekigambo sahaba ekyo yanyumya nti malayika oluvannyuma yaddako emabega katono thumma qala bwe yamala neemugamba nti taqulu idha qumta lis-sala ogambanga bwoti ng'ogenda okukima essala sheikh yagamba nti qultu nange ngamba bwenti agamba nti ngamba bwenti fi hadha dalil mu ekyo kyeyakola omusajja oyo sahabi bwe yalaba mu ndooto yali malayika mu ekyo kyeyakola mulimu obujulizi wadih obweyolefu ala anna sunna nti enkola amakulu sunna ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam iltiqama olinga agenda okukima fi mawdi ghayr mawdi al-adhan akikolere akimire mu kifo watayazinidde makulu asesetukeko kitegeeza nti sunna eyo weeri mabega eri twakiraba nti ku swala wosaalidde farda tosaalirawo sunna naye twalaga ku olwo nti okujjawo nga waliwo ebigambo byoyogeddeko ebigambo twalaba nga azkar oba kale okukyusa ekifo naye ku kino tetwagala kugamba nti okwazina kwe ye farda okukima ye sunna wabula twagala kugamba bugambi nti awulira nga ayagala obwazinyi bwe bube bujjuulirivu bw'abanga agenda okukima addeko emabega katono mpozi Imam Ibn Qudama rahmatullahi alayhi ayina ekitabo kiba kita al-Mughni mwana wattu mu muzingo ogusooka olupapula 227 ye yagamba nti anti omwazinyi wayazinidde wakimira esswala kakati ekinyonyola mu bugazi kulaga tiba hadithi eyo nze nagigamu kigamba nti oli yakikola bukozi nga takigenderedde tiyakyogerako era tiyakyogerako nti oba hadithi ekyogerako si ntuufu kakati nekibanga kisoboka okuwunzikibwa nti nga hadithi zonna omumanyi omwe zitasobola kumwekuŋŋaaniramu n'azimanya kyalibanga hadithi eyo lam yablughu tiyamutuukako nga tulina kugenda nakyabano hadithi
abagitugambye nti mu butuufu olina okuseeseetukako katono. Naam, poza ekyokuseeseetukako awo kiringa ekiraga nti olumala okwazina bwoti n'okemerawo. Kitegeeza kiringa ekikungulu ekitegeeza bwe kityo, naye ng'ate munda si bwe kiri, kubanga malayika bwe yali eragirira sahabi ono yo teyalaga nti bwe yamala okwazina n'asaalawo sunna, kubanga yo swala zino ziri kuffe baddu ba Allah tabaraka wa taala zino 5. Kati kyova olaba nti tewali kigamba nti yasaalayo sunna, naye nga tekitegeeza erifa abantu nti tetusaalayo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti baina kulli adhanaini salaa, buli wakati w'enjaziina 2 waliwo essala. Twakiraba luli emabega nti abamanyi bonna bakikkaanyako bukuyege nti ze bayita enjaziina 2 kwe kwaziina n'okukima, ze bayita enjaziina 2. Kitegeeza n'okukima omubaka sallallahu alaihi wasallam yakuyita linnya lya kwaziina, kuba nakyo okwaziina kitegeeza kutegeeza, kulangirira. Kitegeeza kuli okusoose kulangirira nti esswala etuuse, kuno kulangirira nti esswala egenda kuyimirirawo. Byonna bisobola okuyitibwa ki? Adhaani loghatan, mu lulimi obulimi. Kakati olw'okubanga buli wakati w'enjaziina 2 waliwo esswala, tekijja kutegeeza nti nga malayika bwe yayaziina n'akimirawo nti naffe bwe tulina okukola. Nedda, kubanga ye teyali mu mbeera ya kusaala, yali mu mbeera ya kutuyigiriza butya bwe tukola ki, bwe twaziina. Yadde magharibi gy'olaba nti abantu balowooza nti erina qabliya oba alaaka ezisooka ezitali zaaniriza omuzikiti naye ezikulembera magharibi. Omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, musaalinga nga magharibi tennatuuka, makulu nga tennayimirizibwawo. Sahabi yatugamba nti qala fi thalitha, omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam mulundi ogwokusatu ti liman shaa, aba ayagadde yagisaala. Kitegeeza sunna ikhtiyariya, sunna ya kiyagalire, agisaala afuna empeera, tagisadde tafuna musango. Naye nga twanguwa nnyo kuba nti tusaalawo sunna ekitali kituufu, twakimanyiramu. Naye omulamu gubadde nti ewamu n'okubanga omusajja oyo bwe tugambye nti malayika iyo olwayaziina n'amala n'addako emabega n'akima, tewali kiraga nti yasaala lwakuba esswala yali temukwate, si gwe mulamu gwe yaliko. Tekitegeeza nti ffe tetujja kusaala, tusaalawo walillahi alhamdu. Kakati ensonga eyo njagala kugiwunzika bwe ntyo, sunna eyo tugisse mu nkola. Ne bw'obanga gwe omaze okwaziina n'osaala sunna ezikulembera esswala, tekikugaana bw'obanga ogenda okukima n'oddako katono emabega. Era Allah bw'aliba agaba empeera oyo akiteeka mu nkola, ojja kukyesanga nga empeera z'okwaziina zijja kuba nzito nnyo okusinga ez'ono ataakikolanga. Kino nno tetugambye nti kikola masjidi wokka, kuba waliwo n'ayinza okusaalira awaka. Ayinza okusaalira awaka yaluwa, ye mulwadde, alemeseddwa okujja ku muzikiti, ye yeebase agenda okuzuuka nga swala ewedde, naye bw'aba yaziina era sunna eyo akole ki? Agisse mu nkola, kubanga tiwajjawo kawaayiro konna kagamba nti ekyo kyeyawulidde swala yaki? Swala ya jamaa mu masjidi. Nga tugenda okuva ku kwaziina, oli ayinza okwebuuza nti hadithi eringa eraze nti mu kusooka baalinga basaala naye nga tebaaziina, kati baamanyanga batya nti esswala etuuse? Newankubadde mu kyo kino tewali nsobi gye tugenda ggolola, naye alina okwagala okukitegeera insha Allah engeri y'olukwakwayo. Hadithi katugibasomere, baayaziinanga, baasaalanga batya? Omanyi Makka tewaliyo kwaziina. Era Imam Ibn Hajar al-Asqalani ye yakirajjaha, kurajjaha kwekola tutyoba yakisalawo yakiwunzikanga ekigambo ekisengejja era ekituufu ti Makka tewali kwaziina. Okwaziina kwatandikira Madina ba'da al-hijra, ng'omubaka amaze okusenguka sallallahu alaihi wasallam. Emyaka gye yamala e Makka ng'esatu oba ng'ena ng'asaala esswala zino endaalike, yali tayaziina. Era ekyo tufunamu kyakuyiga nti mu mbeera ey'obunafu nga gye yalina e Makka, omutuufu okwaziina Allah yakulwisa n'akulaalika luvannyuma nga bafunya amaanyi, tiwali ajja gamba nti ate mutubidde ekkerere n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye bwe baali bakyali e Makka, bagali emyaka ng'ena oba 3,
nga basaala sahabi yitibwa Abdullah ibn Umar agamba mu hadithi ya Bukhari ne Muslim kana almuslimuna hina qadimu almadina abasiramu baali mu kiseera baatukira Madina yajtami'una nga bakuŋŋaana bukuŋŋaanyi fayatahayyanuna salawati nga balindirira ebiseera by'esswala balirira wano agambye nti baatuuka e Madina kitegeeza baali e Makka kino tekyaliyo ekyokwazira naam laisa yunadi biha nga tiwali n'omu akuwoola oba ayaziina naye nga bagera biseera bya swala ne bakuŋŋaana naam fatakallamu yawman fi dhalika lumu ne boogera ku nsonga eyo faqala ba'duhum abamu ne balyoka bagamba nti ittakhidhu naqusan lwaki timufunayo ekide ne tuba nga kyetukuba mithla naqus an-nasara ng'ekide ky'abanaswara waqala ba'duhum abalala ne bagamba bal buuqa singa tufunye eŋŋombe mithlu qarn al-yahud ng'eŋŋombe y'abayudaaya kaakati olaba kwegamba hadithi eyo mpanvu eri mu Bukhari ne Muslim butufu mulimu obujulizi obulaga nti e Makka baali tebaaziina ate batugere mu Bukhari teyogera ku kwaziina nayogera nabadde ntegeeza ebigambo by'okwaziina nti Allahu akbar byo byatayogerako naye okwaziina obulungi bw'okwaziina biki ebyo bye yabyogerako naam era bwe kiba nga abawuliriza badde bakitutte nti talina we yakukoonerako nedda yakukoonako Bukhari rahimahullahu ta'ala naye nga si butya bwe baaziina nti Allahu akbar era nakisinyizaako ne ngamba hadithi gyalinga gye yayogera ku butya bwe baaziina yagamba nti Mbaka sallallahu alaihi wasallam kusingira mu hadithi ya sahabi yalagira tarbi'ul adhan okwaziina okuba nga tukozesa ebigambo bina wa tafniyatul iqama ate okukima tukozesa bibiri naye bigambo ki yeyo hadithi Bukhari gyatakola ki gyatayogera kakati ensonga eyo ng'ewedde insha Allah ta'ala twagala tutunule ku salatul layl essala gituyita essala ey'ekiro alhayatu qasiratun wal umru نعم شيخ نعم بارك الله فيكم بارك الله mpozi tubadde tugenda mu salatul layl naye ndabanga hadithi eno gye mbadde nsoma eya sahabi Abdullah ibn Umar nina kyensanzeemu mbadde sikisomye ebyokwaziina bino ng'eyinza oli ayinza ogisoma n'agikontanya ate n'eri gye nasoose okusoma eya Abdullah ibn Zaid kati eno egambe nesembyeyo nti abamu bagamba singa tufunye ekide ng'ekyabanasara bani baga singa tufunye ekigombe ng'ekyabayudaaya naam kati Umaru radiyallahu anhu okutusale yagamba awala tabhathuna rajulan lwaki timunoonyaayo omuntu musajja yunadi bisala ayinza okukoola abantu bakole ki basaale faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ombaka kwe kugamba sallallahu alaihi wasallam ya Bilal owange Bilal qum fanadi bisala yimirira ogenda okoole abantu batandika okusaala makulu okoyaziine kati ate wali twakirabye nti okwazina kwayita muki mu ndooto kakati hadithi eno eyinza okujja n'ebuzaabuza abantu naye abamanyi baginnyonnyola Sheikh Muhammad Bayoumi yaginnyonnyola n'aga nti wa hadha nida okoola kuno okuli mu hadithi eno alladhi kana yunadi bihi Bilal kwe yakozesanga ng'akoola abantu kana qabla al-adhan al-mashru' ko kwaliwo nga okwaziina kuli tekunnabaawo naye nga kwali koola ng'akozesa bigambo ki si bino ebyokwaziina nedda kwabanga kukunga bukunzi bantu ekigambo kyonna kyeyakozesanga oba as-salatu jami'a bannaye tugenda kusaala esswala eyawamu oba ki ebigambo ebifaanaganako bwe bityo nolwekyo ekyo tetukikontanya nekiri kye twasomye nti okwazina kwayita mu ndooto oli naaga nti ate nga kiri nti bwe bakubaganya ebirowoozo nabbi n'alyoka agamba Bilaali sallallahu alaihi wasallam nti genda oyaziine nedda byonna bitabagana tiwaliwo bikontanira barakallahu fikum naam ensonga endala tugenda ku salatul layl eswala eyo tugiyita ey'ekiro era buli oli lwayogera ku kigambo swala ya kiro ebirowoozo birina gye biddukira
newankubadde magharibi nayo esaalibwa nga obudde buzibye ne isha naye buli lwogera nti salatul layl esswala y'ekiro omuntu agitegeera bulungi erimu ebirungi biyitirivu insha Allah swala jitu ya rabbi amina twagala tulabe ensobi ze tugikolamu tuzitereze insha Allah ta'ala ensobi emu be bantu okulowooza nti esswala eyo esaalibwa mu nzikiza era wakyaliwo abajjirako ddala amataala nga bagenda ogisaala mpulira bambi olumu okutana kw'abantu wabangawo obujulizi kwe baba bazimbira bwe tuyinza okugamba nti newankubadde bwabanga butuufu naye entaputa yaabwo yeetaabanga nnunga mu bulungi obujulizi buli wazimbirako otyo bonga olaba butuufu naye nga entaputa ye yali ebulamu kati ekyokulabirako abo abasaala salatul layli eyo nga bamaze kuzikiza mataala bakijjawa katusooke tulage hadithi gye kyava ate tunnyonnyole timutuufu temwali mu bujulizi bulaga nti bazikize amataala hadithi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha zawji nabi sallallahu alayhi wasallam mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam qalat yagamba tikuntu anam nalinga neebaka baina yaday rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu maaso ga nabbi sallallahu alayhi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi ninga amagulu gange gali mu bwolekero we mu kibula kye amagulu gange wajayolekera nga asala gyegali kitegeeza yesimbanga naye bwesimbi wansi bwati nga yeebasi naye nga amagulu gali gamalira eno nabbi wagenda okukola sallallahu alaihi wasallam okuvunnama fa idha sajada bwe yavunnamanga gamazani nga akoonako faqabadtu nenzinga ki rijilaya amagulu gange makulu ng'agenda okuvunama yalwangawo ng'ayimiridde ng'asoma kati nga bw'omanyi omuntu eyeebase nga ye abyerabidde nti waliwo n'asaala kati nga yeegolola bw'ati kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga okuvunama ng'amukwata ku bigere bw'ati kati bwe yabikwatangako Aisha agati faqabattu rijlaya nga nzinga ku magulu gange oba ku bigere byange fa idha qama naye bwe yaddangamu okuyimuka basattuhuma nga nziramu nga golola ngannama qalat Aisha agamba walbuyutu yawma idhin laysa fiha masabih olwo enju temwalimu mataala balira wano esswala eyogerwako ya layli munju temwalimu mataala kakati hadithi eyo ewamu n'okubanga gaaya fi siha obutuufu bwayo bwagenda wala eri mu kitabu kya Imam Muslim kati entaputa oli gyayinza ogitaputa nti mu hadithi eyo mulimu n'obujulizi obulaga nti bwe tuba tusala layini tuzikiza ettaala ate awo si kituufu kubanga Aisha radiyallahu anha ogamba nti munju temwalimu mataala ebiseera ebyo naam yali ayagala kukaatiriza kigamba nti kyennavanga ngolola amagulu gange nga nze sirowooza nakulowooza nti oba wengagololedde omubaka sallallahu alaihi wasallam wagenda okuvunnama ate era n'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yavunnamanga n'awulira nga weegalina n'akola ki n'agakoonako kyali kitegeeza waaliwo ekizikiza naye nga ekizikiza ekyo tekyali kipange nti ettaala tuziggyeko kuba hadithi egambye nti munju temwali mataala ekitegeeza nti temwalimu ga nti zazikizibwa buzikizibwa tulira siga nti zazikizibwa buzikizibwa olw'okuba esswala etuuse n'ekirala abantu balowooza nti olw'okuba esaalibwa mu matumbi budde ng'ekizikiza kikutte zigizigi nti kiba kiraga kusemberera nnyo Allah manyi gy'okomya okwekweka abantu ate gy'okomya okusemberera ani jalla jalalo Allah tabaraka wa taala ndowooza ne batuuka okweka ibada zo otyo gy'okoma wali wadde okirese kiyinza okubuzaabuza gy'okoma okwekeka abantu naam nakyo kiyinza okujja omuntu ayinza okugamba ekibi ezambi lino lyengenda okukola bagenda kundaba ekyotegeeza bali bekweka babiireyo nedda si bwe kiri barakallahu fiikum kati ekituufu kiri nti nga bw'okiruŋŋamizza gy'okomya okukweka ibaada
gy'okomya okuba okumpi ne Allah. Salatu tuwezi kuleka. Kati abantu bakizimbira okwo ne baga nti ate ne hadithi eraga nti amataala gazikizibwanga buzikizibwa. Tukirungamiza nti Aisha yagamba nti temwali kubanga ettaala eyitibwa eyaka era eyitibwa n'etayaka. Okuba nti ezikizibwa tikitegeeza nti tejja kuyitibwa ttaala. Ne hadithi egamba nti mu nju temwali mataala. Ebiseera ebyo wabula ekigamba nti mwali mataala timukisikira ate ku mulembe guno nti kitegeeza baali bafunye amasannyalaze. Nedda mu mbeera gye baalimu ey'obufunampola baali tebalina ttaala gye bakuma budde bwonna. Allah akbar. Embeera bakire batya bayinza okuba nga baafunanga wakumira nti katugenda kulya naye ogamba nga zino ezaffe nti ebeerakaawokeezi nedda baali tebalina busobozi obwo. Ekyo twagadde kiraga nti mutuufu ne bw'osaala nga waliwo ettaala tiwali buzibu. Pozi n'ekirala abantu abalowooza nti esswala eno ekwekwa nnyo atuuka n'okuba nti atambula n'akyala ew'omuntu naye n'agaana ogisaala aga nti ate bwe n'abayita bampa amazzi ntawaaze bakukyokkaluubiriza bajja kumanya nti ate ŋŋenda kusaala ki layiri ate nga ogisaala teri amanyi. Nakyo si kituufu. Ibaada newankubadde nga tukkirizibwa zikweka naye ogikolere wali omuntu Allah atunuulira ki ekikutumye ogikola. Ogikoze lwa muntu oyo oba newankubadde kale wali naye ogikoze ku lwa Allah. Bwebaawo omuntu ng'ogikoze ku lwa Allah tiwali buzibu. Tubula Allah awaana abasaddaaka sirran wa alaniya mu kyama ne mu lwatu. Makulu ab'olwatu n'atabataliza. Oyinza okuba oli ku mmotoka masikini najja n'akusaba. Shaitani yinza okusaamu ekiga nti ogenda nno gaba bakulabe era tumuwa esinga obulungi bireke. Kati ekyo kiba kikyamu. Obukyamu bwona ayinza okuga nti sijja kusaba mazzi ku bugenyi bajja kulowooza nti ngenda kusaala layiri ate layiri tugikweka ijja kuba mukabandabe. Nedda omulimu gwonna gukole ne bwe babaawo abantu naye gwe obenga ogukoze ku lwani ku lwa Allah tabaraka wa taala. Pozi ekirala kye tuyinza okuyigamu mu hadithi eno naye nga tetwizeemu kigamba nti okusaala layiri awatali mataala ye sunna. Tuyinza okuyigamu ekigamba nti omuntu bw'oba ogenda kusaala layiri si kyatteeka ozuukuse abantu bo. Si kyatteeka kuba n'essola yennyini si yatteeka. Hadithi eri etugamba nti Allah asaasire omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam Allah asaasire omusajja azuukusa mukyala we bw'agaana n'amumansa amazzi mu maaso. Era Allah asaasire n'omukyala azuukusa bba bw'agaana n'amumansa amazzi mu maaso. Ekyo twakirwako eri emabega nti awabaawo okukkaanya mba mwakoze program ti wange ompita oba kusika kugulu kusike naye nja kusaala kati awo mu maaso amazzi mu maaso. Naye omuntu eyakooye nga bw'otera okukoowa oli ajja ku maaso amazzi mu maaso. Nakoze program yange yakwebaka okukinkya ne byenkirirako. Nedda ssebo okujjako nga oli wamugambye nti nsika okugulu maaso amazzi mu maaso awo okikolera. Kati kyova olaba nti omubaka yasaala sallallahu alaihi wasallam ng'ate Aisha akoze eki Aisha atenga bakulu ennyo mu ddiini temuyinza musubira kwebaka otyo yali yeebase. Wabula tikituwadde ebbeetu nti nange ekitegeeza nja kwebakanga nga bazaagisaala omwami okugamba nti nange nja kwebakanga. Nedda oli yalina ensonga lwaki yali yeebase. Kati naawe ensonga eyo bw'oba ogirina tiwali nsonga lwaki tokola ki teweebaka. N'ekirala kye tuyigamu Aisha radiyallahu anha otugamba nti yankwatanga ku bigere ng'ate ali mu swala. Abaffe yakwatanga ku bulangiti yali ebisse ebigere bye kubanga waliwo amasala agayinza okujjawo ne tayimu yaago ya maaso nenyagadde kisiinyaako busiinya. Amasala genjogerako nti okukwata ku mukyala kutta wuzu oba tekutta wuzu. Kati kino tukikomya wagamba oli ayinza okuga nti yakwata ku bigere naye nga kuliko bulangiti. Ekino kyo ekiri oti oli ajja kireeta agambe bw'atyo nti yakwata ku mubiri. Omulala agambe nti olina obujulizi obulaga nti waliwo bulangiti. Omuntu eyali yeebakanga bw'akomyawo amagulu ddala ayinza okubanga buli yagakomyangawo ng'era mabike. Kakati ekyo kiyinza obutatumalira kutulawo goye ku nsonga eyo. Abamanyi batuga nti idha ihtamala ad-dalil batala al-istidlal. Batuga nti obujulizi bwe bujja nga bulina
more than one possible meaning amakulu agasukka ku gamu nti mubuleka tusale munoonya obulala buyinza okukatiriza possibility nti ekyali mu kyali kyekino nti either ebigere byali byerere oba byali bibike naye usitwagala kugenda olwaleero. Na ekirala kyetuyigamu mu hadisi eyo okay ekyo inshallah tugambe tujja kyogerako oluddako inshallah taala. Kati nga tukyagenda ku salatul layl waliwo mu butuufu ne kino kyetaaga okubanga tugolola ensobi yakyo. Bwe tuba tusala salatul layl kitukubirizibwa ne tusoma qunut. Ne qunut gye tusoma si eno ya nawazil. Nawazil kitegeeza ebintu ebigudde mu umma nga tulina okusoma qunut mu swala zonna etali ya subhi yokka. Naam, barakallahu fik. Tulimu kwanukula bibuuzo. Naam, nabuuze ebibuuzo 12 inshallah taala tugenda kubyanukula. Naam, oli yabuuzizza nti ku ssala oba ya dhuhuri oba ya asiri era basoma kunutu. Naam, oba oli awo kyazze nti ngaera bwe bagambye nti ssala ya kyama ate kunutu awo kimutawulira awo. Naam, kakati sahabi ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba qanata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbaka wa Allah yasoma kunutu shahran mutatabi'a. Qanata naam yasoma kunutu ya Luwarabu kasinga amakuru gacha amazale qanata kitegeeza yagonda nenga kunutu kitegeeza kunutu ene dua imanyibwa. Naam, qanata yasoma kunutu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahran mutatabi'a umwezi ogw'omuddinganwa fi dhuhuri musole ya dhuhuri wal asri ne ya asri wal maghribi ne ya maghribi wal isha ne ya isha was subhi ne ya subhi fi duburi kulli salah buli nkomerero ya buli swala idha qala bu yagamba nti sami Allahu liman hamida min ar-rak'ati al-akhira nga kikola kulaka ekola ki esembayo. Hadith eri mu kitabo kya Imam Ahmad kitibwa al-Musnad ne Sunan Abu Dawud. Akati tugenza okulaba nga ekibuzo kyavve kibadde covered kyawedde. Naam, kati tegeeza tekigaana kusoma kunuzo yadde mu lwatu kebenge swala yaki yakyama okujja ko bukawo kitakkirizibwa nga obadde weesaaza oliweka ng'emabega tewaliyo ng'osaazizza kati tewali agenda kumiinisa nti awulire edduwa ebitonde ebirala tewali tteeka lyajja ne litugamba nti tukikole olw'ebitonde ebirala. Kati kituufu awo kyolina okukola olina kugireeta mu kyama kubanga oli bwomu. Wabula bwe wabaawo abantu emabega bw'omanyi nti nja kusoma edduwa nga bamiinisa amakulu nga baga nti amiina gikole ki kisome. Naam, ekyo ndowooza kiwedde. Ekirala kyekikwata nti singa oli ayaziinye n'agamba nti hayya ala ssala nziramu ntya. Hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu eri mu Bukhari na Muslim yagamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yali ayigiriza okwazina n'agamba nti singa omwazinyi agambye nti hayya ala ssala naga nti faqulu mugambe nga nti la hawla wala quwwata illa billah. Amakulu n'okubadde ombaka yatugamba sallallahu alayhi wasallam tibumuliranga omwazinyi nga ayazinye mwogere ebigambo byayogedde n'ekikyukamu nti bw'atuuka ku kigambo hayya ala ssala yadde hayya ala al-falah tugamba nti la hawla wala quwwata illa billah ne tuva ku kiri kyayogedde. Era wali ne sunna egamba nti abayaziina akyusa omutwe ku ddyo ng'ayogera ku hayya ala ssala bw'aba ayogera hayya ala al-falah n'akyuka ku kkono. N'olwekyo bwe kityo bwe kiri bwe tugamba nti la hayya ala salatu da mutila hawla ekigendererwa tuyinza okuga nti lwakuba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatu yekigamba Bilal kubanga ne mu kugoberera obugoberezi omubaka sallallahu alaihi wasallam nakyo kigendererwa ekyetongodde
kakibenga oli ayinza okuga nti aba awuliza basaidi eno aba ayagala nakuwuliza basaidi eno oli ayinza okukireeta bwatyo kakibenga ate naye ajja kubuziba nti ate ab'emabega kati obola tukoma kukigamba nti ekigendererwa kussa mu nkola omubaka sallallahu alaihi wasallam kiyakola ki kiyatusomesa naam ekibuuzo ekirala kigambye anti nti okugenda ebweru nga mbadde njagala okusaala salatul layl nkola ntya kakati kigambo ntya waliwo okuba nti kyalutente zikigenderera ekiba nga kigenderera olina okukyerinda asala amagezi nga bukyali ate nga bwebweru ntyayo ng'ate amazzi gabaayo n'emisana asobola okugayingiza kibula mufti we Saudiya Allah musaasire Ibn Baz yatuuka n'ogamba nti n'abalwadde abali ku bitanda awoza sirina mazzi bamuleeterenga ettaka mu kikopo oba mu kaveera abibeerewo akubeko bw'ati era tugambe nti akoze ttayammu okusinga bw'anaagamba nti sikozeseza mazzi sikozeseza ttaka naye ng'ate ebweru gyeriri balimuleetera bamujjanjaba kakati ku kyo tufunamu akalinga akafaanagana ne kino ti noono kyalina okukola bw'abanga amanyi nti ebweru watiibwa amazzi gayingire nago asobole okuba nga akola kyagakozesa hadisi ya sahaba ayitibwa ibn Abbas radiyallahu anhu bwe yagaa nti sallaitu inda khalati Maimuna nasubake wa mama wange Maimuna niye faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka nayimuka fa akhadha shunnan kana mu'allaqan fil bayt nakwata ekyombe ekyali kiwanikiddwa mu nju fatawadda minhu n'akitawazaamu amazzi n'agakozesa mu kufuna wuzu katolaba ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yeetegeka ng'amazzi gajja nago sahabati yatugamba nti n'afuluma ebweru wabula yakozesa gennyini agali mu nju kati niwulira embeera weeri ey'okutya gayingizenga mu nju wabula wekibanga wekisoose okubaawo nga bwe tusuubira nti akibuuzakibanga wekisoose okubaawo kakati awo tugamba nti kozesa tayammum toyinza kugamba nti sijja kukozesa tayammum olw'okuba amazzi gali mu lujja gaba fi hukumi al-ma'dum ng'agatakola ki gabalibwanga agataliiwo kira kibadde kigamba nti mbadde nsaala omwana omuto nampita mu maaso nkola ntya muziiza omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam idha salla ahadukum ila sutra ila shay'in yasturuhu min an-nas omumu bw'abanga asaala ng'alina ekintu kyatadde mu maaso ge fa arada ahadun newabaawo ekintu kyonna teyayawulamu newabaawo ekintu kyonna ekyagala an yajitaaza bayina yadayi okuyita mu maaso ge falyamna'ahu thalatha akiremesinga emirundi emeka esatu wa in aba weyayagala okuyita mu maaso bw'agaana falyadfa'ahu amusindike hadithi endaliga nti falyuqatilhu amulwanyise fa innahu shaitan kubanga oyo aba sitaani ekigambo amulwanyise kiyinza okuba kyekivuunulwa kino nti amusindike makulu nti si mukuba bikonde nakukola ki amusindike ndowooza kyekitegeeza okumulwanyisa naam kati almuhimu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fa arada ahadun ekintu kyonna nekyagala kakati enjogera eyo ya lukale eri jeno teyatemamu nti okujjako omwana muto teyayawulamu kibula bulumu nabbi yali asaala n'okusala sallallahu alaihi wasallam embuzi neyagala omuyita mu maaso naye nayo n'agiremesa ng'ate si muntu neyita mabega wa kisenge n'ekirala ono ibn Abbas radiyallahu anhu we yasula mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'amala okufuna wuzu sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas aga nti faqumtu an yasaarihi najja okusaala naye layiri nenyimirira ku kkono ekitaali kituufu aga nti fa akhadha bi ra'si yankwata ku mutwe fa adarani min khalfihi napise mabega we fa aqamani an yaminihi nanyimiriza ku ddyo hadithi ya Bukhari ga nti sawa'an nitubanga twenkanye enjogera endala gamba nti hidhaahu nga twenkanakanidde ddala naye era tujja kisomako bwe muba musadde babiri ono imaamu asolobako katono mu maaso gwe noddako mabega katono tujja kisomako mu maaso eyo naye nga hadithi eyo gye tujja okweyambisa wabula kyembadde njagalamu nti newankubadde ono yali mwana muto nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalawo nti kamuyise mu maaso olw'okuba mwana muto naye yasalawo era muyisa mabega kubanga singa yamuyisa mu maaso yali wadde amusaze muki
amusaze mu maaso. Kati bw'otunga hadithi eri esoose nti singa otaddewo ekiziyiza abantu okuyita mu maaso ne wabaawo ekyagala okuyita mu kigaane kitugambe nti kizingiramu n'omwana. Neeno hadithi eya Ibn Abbas yamuyisa mabega teyamuyisa mu maaso, kitegeeza ne bw'aba mwana bw'otakkiriza akusala mu maaso. Waliwo abeesembesa hadithi ya Umaama ti Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakutamanga omwana n'amugya ku mabega ng'avunnamye, yamalanga n'asituka n'amusitula. Eyo temuli mu bujulizi bulaga nti yamusalanga mu maaso, era tiwaliwo kyakoonwako n'akamu ti omwana oyo gwe yasaala asitudde yamusalanga mu maaso. Wabula kirowooze bulowooza naye nga tikiriiko bujulizi bwankomeredde. Naam, ekirala kyabadde kigamba nti okwaziinira omwana omuto kiramulwa kitya. Ensonga eno mas'alatun tala hawlaha aljadal, nsonga erimu okusika omuguwa wakati w'abayivu. Otuufu abamu bagamba nti kikkirizibwa, abalala bagamba tekikkirizibwa, naye nga byonna bizimbirwa ku hadiisi ekyogerako. Yo weeri mu Sunan al-Bayhaqi mweri, Sunan Tirmidhi mweri, Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yakireeta mu kitabo kye Tuhfatul Mawdud era n'agireeta mu kitabo ekyo. Naye bamanyi abalala bagamba nti hadiisi eyo si ntuufu. Kati mu kubanga si ntuufu nga Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani mu kusooka yali yagamba nti ntuufu naye agenda okufa ng'akyusizza era waliwo ekitabo kiyita Taraju'at al-Albani ti ebigambo Albani bye yagenda akola ki akyusaamu, yakikyusaamu n'agamba nti tabayyana li akhiran enkomerero kyanneeyolekera nti hadiisi ey'okwaziinira omwana mu matu si ntuufu. Egamba nti omwaziinira mu kutu okwa ddyo n'omukimira ku kwa kkono nti era oli bw'akikola omwana usma min ummi sibyan nti akuumibwa endwadde fano tugiyita yaabwe Abawarabu bagiyita maama w'abaana musubyan. Kati Sheikh Albani yagamba nti si hadiisi ntuufu. Ekituufu nze nga asomesa wano ebigambo byonna nabitunuulira eri abaana bagamba nti twaziine n'abagamba nti tetwaziina, naye omutima ne guntebenkerera nakigamba nti hadiisi hadiisi si ntuufu, wabula araba nti ddala ntuufu ya dembe lyokuba nti akikolerako. Era nakusizaawala nafulumizaayo ekitabo bakiyita mi'at hadithin da'ifin ihdharha, hadithi 10 ezitali ntuufu zeewali. Mutuufu neyo twagitaddemu balirira ekwata ku kwaziinira omwana mu matu. Katulejaga nti kati tukola ki bwe baba mwaziinidde? Si nti buli awaba ekintu ne bagamba nti si kituufu nti wateekwa kubaawo kirala. Nedda, bayinza okugamba nti ekyo kyobadde okola awo si kituufu naye nga tikitegeezezza nti waliwo ekirala kyokolerawo. Kyokka kitumanyi ku baana abato tubasomera dduwa nabbi gye yasomeranga Hasan ne Hussein radiyallahu anhuma, u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lamma. Era yatugamba sallallahu alaihi wasallam tidduwa eyo nabbi Ibrahim alayhi salam era yali agisomera batabani be ababiri Ishaqa ne Ismail. Era nayo abamanyi bagamba ti era nayo erina ekigero weekoma ku baana singa eno gy'oli imaamu kyeyune nga kitaawe era akyagikusomera kuba kati weetengerera. Yes, waliwo weetuuka ne tugamba nti kati tukiyagisomera mwana oyo ya atandike kukola ki kugyesomera. Naye nga nkirese sikisibye nti oba okwazinga kikyamu oba kituufu, naye nze kyempulira nti ewa Allah wange ate kyoli ayinza okugamba namu kubanga hadiisi emu eyinza okubaako ebigambo bibiri naye nga nze kumatira kwange kwenzimbidde ne ngamba nti naam. Okusoma kunuutu mu ddoboozi erisoma Qur'an oli yagambye nti bamanyi abamu bagamba si kituufu. Ekituufu ng'era obwakyogedde bwe kitwe kiri, era mwana wattu waliwo ekitabo bakiyita bid'ul haramain, kikebere ku Shamila bakiyita bid'ul haramain, bid'a eziri mu haramu ebbiri. Otyo naye bakireeta nakyo bakireeta olwo kati abakiyita baliridda kubanga abakisinga okwakita bali awo wenyini awo nabo bali mu ggwanga eryo. Kati ekituufu kiri nti Qur'ani yokka omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam, mbaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, Qur'ani mugiwundisenga amaloboozi gammwe makulu oba n'eddoboozi nga ddungi likozesenga ng'osoma Qur'ani. Era n'agamba sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, si wa muffe asoma Qur'ani nga tataddeemu ddoboozi eryo muli kawoowo abalina asoma amawulire.
nedda era yagamba sahabi omu Abu Musa al-Ashari namuga nti laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud Allah yakuwa endere mwezi zaweebwa abolulyo lwa nabbi Dauda naye ng'endere bamanyi bakivula nti yakuwa eddoboozi eddungi naye nga yalisomesanga Quran siga nti yalikozesanga ku kusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ebirala bifaanaganako bwe bityo wabula hadisi egamba nti zayyinu aswatakum bil Quran ti amaloboozi gammwe mugawundise Quran makulu nti obenga ayogera naye obenga asoma Quran eyo yo si ntuufu kati kunut tulina kugisomanga ayogera embeera y'edduwa abamanyi abamu bwe batu bwe bagamba era nange ekyabwe kye namatira kubanga obujulizi obwajja kukuwundisa Kurane kiki ndoboozi naye nga bw'olaba olinga asomye kunuutu mu ddoboozi liringa erya Kurane ng'omanya waliwo bamanyi banne abatali ffe wabula nakyebatukopako abaga nti kisingako obulungi kyali badde ki ebibuuzo nno bibadde 12 naye simanyi tufunzamu katono dakiika bina 2-3 kaakati mbadde mu swala omwana tugamba yagalanga kugwa mu mazzi nkola ntya ekyo wallahi ne bwe tunafunayo hadithi yonna ekugamba nti mutaase mu buntu olaba nti omwana olina okukola ki omutaasa ne bwe kibanga mu butuufu hadithi oba togifunye kyo ekituufu kiri nti watira kisigga ng'oli mu swala al-aqrab nga okitegeeza oyagala kutaasabula mu buggu asaala naye kati olwo buti obw'omwana tategeera wali wadde gwe ategeera nti bwe kinajja gyendi nga ntambula nzira eri bwe kinajja nga nzira eri naye naawe oweeredde olukusa nti kikole ki kitte kati olwo buti omwana agenda okukwata mu mata ekirala kibadde kigamba nti mbadde nsaala oli nankonkona ekiro nkola ntya kisinziira bw'oba embeera ya ntiisa n'essola ne bw'ogivaamu ogenda otaasa obulamu bw'oyo akola ki akonkona wabula bw'abanga akuliraanye ng'oluggi oluliraanye osobola okugolola omukono oba n'okuba enta entonotono n'oggulawo hadithi ya Aisha radiyallahu anha nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamuggulirawo oluggi Aisha yagamba nti oluggi lwali tijaha al-qibla lwali maaso g'ekibula makulu nabbi yasenvulako katono bw'ati sallallahu alaihi wasallam n'agenda n'aggulawo oluggi naye singa lubadde mabega ng'ate enta ziringa 90 mulimu n'ogenda ng'oggula enzigi oli ayinza n'okusanga nga tamanyi nti oli mu swala ekyo kikola ng'oli ali ebweru alina obuzibu bw'ayinza okugwamu n'okulira embwejja emugoba toga nti kaninde esswala ekole ki kaninde esswala eggwe ogivaamu bubi nga tatodde na salaamu era bw'okomawo otandika mpya tozimbira wewakoze eki wewakomye naam ekirala kyabadde kigamba nti atagenze mu mikolo egy'amawulidi yaba tasaalidde nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo mubufunze tugamba nti engeri mawulidi gyekiri nti ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tagikuza okujjako okusiiba kitegeeza nti naye yali yeesaalira era ne basahaba baali bakola ki beesaalira bamusaalira kati kitegeeza oba togenze ku mukolo ogwo tetuyinza kugaa nti oba tokoze eki tosaalidde nabbi sallallahu alaihi wasallam tuyanzanye tuyanzeege barakallahu fikum ebadde eyitibwa Paal FM 107 katonyeze mwenda ekola ly'omutwabwe jo mbadde ne Sheikh Nuh Othman Kibuuka bwe tulabise mu programu yaffe ekiro kya leero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.